mu kusaba okw'okuyingira omwaka okubadde Lutikko e Namirembe abakristaayo bakubiriziddwa okudda eri Mukama kuba yekka yabasobozesezza okutuuka mu mwaka 2018. Okusaba kuno kubaddemu ababuulizi ab'enjawulo okuva mu bulabirizi bw'e Namirembe n'ebweru wa Uganda nga kwetabiddwamu n'ebibiina by'abayimbi ab'enjawulo obwedda abakola by'ennyimba ezitendereza omutonzi. Oli mu nteekateeka ya Mukama okumalako omwaka 2017 in the name of Jesus. Whatever has been stumbling blocks in your life, in your marriage, in your individual life as a child, as a civil servant, as a businessman or businesswoman. Ku Saints Gate Cathedral e Katu omwaka baguyingidde wakati mu kusaba okuyimba okuva eri abayimbi b'ennyimba z'eddiini n'okubuulira abantu ekigambo kya Katonda. Omusumba w'ekkanisa eno Eva Sejja bategeeza nti omwaka guno bagenda gutambuliza ku ngombo nti kisoboka. Now one thing we are going to do is this has already told me. They are going to buy all of the Bibles. But then the Bibles are going to be for all of Ekiwa Mirembe nayo yawoomye ng'abantu basaba okumalako omwaka nga kwakulembeddwamu Father Raymond Kalanzi. Ono akubiriza abantu okukomya okwekubagiza kuba guno omwaka gwa buwanguzi. The Lord shall shine upon you. The Lord shall give you his peace. And give yourself a big hand. Blessings are coming upon you. Ate y'ensambi abakkiriza bakuŋŋaanidde mu kibangirizi kya Kereziya eno okwebaza Katonda byonna by'abakoledde nga mmesi ekulembeddwamu Dr. Father Lawrence Musu ng'ono yakiikiridde Ssaabasumba wa Kampala Dr. Cyprian Kizitolonga. Dr. Samuso mu kuyigiriza akubirizza abakristo okwettanira okusembera kubanga omukisa ogusinga emikisa gyonna kwe kubeera ng'olina Mukama. Nti oli mwana we mwegendereza mutuukirivu mwoyo wa Katonda atambula naawe. Y'omusumba Sam Kisembo owa Mutungo Community Church ekigo Mutungo ku Entebbe ayingiza abakkiriza mu mwaka wakati mu kusabira n'okubazzaamu essuubi era nga bano abasabidde okufuna ebintu ebijja obulamu obulungi abaana balungi obufumbo obulungi era n'asabira eggwanga ku ebyo bye biyitamu ebyobufuzi. Abantu bakyusibwe emitima basobole okudda eri Katonda nga bwe mulaba embeera ya leero bweri. Twetaaga Katonda ayingire mu byobufuzi byaffe akole ekintu ekijja tusobole okutambula mirembe. E Bukalango abantu beeyiye mu bungi okwetaba mu kusaba kw'okumalako 2017.
basoose kutambuza Sacramento olwo bwe zaawezesaawo 6 ne batandika okuba ebiriroliro ekyasanyusizza abasabi. Father Expedito Magembe asabye abantu okukwatagana n'okukomya ebikolwa by'effutwa ebibadde mu mwaka 2017.